Mukama Katonda yatuwa ezzadde ly'abaana bana. Tumwebaza olw'abaana baffe bali Uganda bali bulungi. Ekyo Katonda nkimwebaza. Buli lwe njogera nabo baba basanyufu. Nenebaza Katonda. Nebaza ekkanisa eno eya Bererika. Nayendeze nakaweza omwaka mu America. Naye Mukama mwebaza bingi byanso entalo nzirwanye ate nkyazirwanya ndi mulwanyi. Erinnya lyange eddala nze muyinza. Nsobola bingi. Taata wange yakiŋŋambanga. Nze muyinza. Omwami wange muyanja ali Georgia asoma mu Emory University School of Medicine Pathology Department. Naye nebaza Katonda olw'obulamu bwe. Olwaleero lunaku lw'abakyala. Abakyala lunaku lwaffe. Omutwe ogugamba nti mugende munoonye endiga zange. Ekyo kiragiro. Nze okulaba okwange ndaba nga kiragiro. Obubaka buno bwategekebwa omukyala bamuyita Joanna Daniel. Ekyokuyiga kyaffe kiva mu Matayo essula 18 olunyiriri lwa 11. Omusomi waffe yatusomedde dda. Yatusomeddeyo dda. Olugero luno olw'endiga eyabula lwawandiikibwa ne Luka era ayogera ku lugero lwe lumu. Matayo ayogera ku lugero lwe lumu ne Matayo. Luka 15 olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu era kunoonya ndiga. Abawandiisi bombi bannyonnyola ekikolwa eky'omusumba eyali ow'endiga eyafuuka ebuze. Endiga yabula nannyonnyola essanyu okujaguza okwaliwo endiga eyali ebuze bwe yakomawo. Luka atulaga omutima gwa Katonda nti asanyuka nnyo senga omwonoonyi omu avaayo bw'ati ne yeenenya wabeerawo okujaganya n'okusanyuka mu ggulu kubanga omwonoonyi yeenenyezza aba akomyewo. Mu njiri ya Matayo Yesu agamba nti Katonda omusumba omulungi. Matayo amwogerako ng'omusumba omulungi alabirira endiga ze okulaba nga tewali n'emu ebula. Yaleka 99 n'agenda yonna gye yalaga n'agenda ng'anoonya endiga emu bw'etyo eyali ebuze. Teyaddawo n'agamba nti kasita nnina endala. Era naawe obeera ne ssente zo n'ogenda okulaba kadoola akamu dola bw'eba ebuzeeko webuuza endala ziriwo ofuba okulaba ng'onoonya togamba kasita nninawo zino ziri kanzireke. Kati ekibuuzo kye mbuuza ekkanisa mulowooza kiki ekyaviirako endiga okubula? Mulowooza kiki ekyaviirako endiga okubula? Yali teraba kyeyava eva mu kkubo n'egenda gye yalaga? Tebagifaako. Tujja kulaba mu maaso oba ddala kiki ekyaviirako endiga okubula. Okunoonyereza kulaga nti bantu bangi balekeraawo okujja mu kkanisa olw'ensonga ez'enkolagana. Ensonga ez'enkolagana abantu bangi balekeraawo okujja mu kkanisa nga bafunye obuzibu mu relationships. Relationships ze tuwogerako enkolagana obubondo mu kkanisa kati nga bwe tuyina obubondo bw'omu kkanisa nti tulina gundi families. Kati omuntu asobola ofunamu obutali bukkaanya n'abula. Eri omwami n'omukyala. Omukyala nga balina obukuubagano bwabwe bafumbo, oyo naye n'abeera nga takyalabika. Eri abakulembeze b'ekkanisa ebyo nabyo bireetawo ebintu bwe bityo okubula mu kkanisa. Ezimu ku nsonga ezitta enkolagana ng'okuteebereza obunnanfuusi. Abantu babeera ne balaba hypocrisy, obunnanfuusi nga buli mu kkanisa. Kati oli agamba ate oli akola bw'ati ate ye omu yayimirira katuuki. Kati oli n'alaba nga tekikola makulu. Wabeerawo n'entalo ez'enjawulo
entawulo ez'enjawulo mu bubi naddala mu kuteesa. Omuntu ayinza okuba nga ayagala alese ekiteeso kye ng'ayagala kisembebwe, bwe kitasembebwa awo relationship neefa, enkolagana neeba nga terabise bulungi. Omuntu omugenda okulaba ng'agenda abula ng'atali kugamba nze tebandabawo bwe nteesa ebyange tebabifaako bwe bityo. Era okunoonyereza kulaga nti wadde nga bammemba abamu beeyongera okuba nga bakyajja mu kkanisa, muli era bawuliranga nga balagajjaliddwa. Muwulira statement wadde bammemba bakyajja mu kkanisa naye muli bawulira nga balagajjaliddwa, bawuubaavu, bali londi, bawuubaavu, balekeddwa emabega awamu n'ebizibu, balekedde emabega awamu n'ebizibu byabwe. Bawulira beerabiddwa abantu ne Katonda. Okunoonyereza bwe kulaga nti wadde abantu bajja mu kkanisa naye bawuubaavu, they feel lonely, balekeddwawo Katonda n'ekkanisa. Bannabagambye yawandiise bino bamuyita Joana Sinze bw'ati bw'agamba ate nakuno kunoonyereza balekeddwawo. Atyobolebwa bw'atyo bw'awulira mu kkanisa, awulira ng'ali lonely, alekeddwawo, awulira ekkanisa temufaako. Mukama waffe asonga kubiviirako okusaasaana. Nsaba Mama Myuka tusomere Ezekiel 3:4 olunyiriri lwokusatu n'olwokuna. Ezekiel essula 3:4. 3:4. Olunyiriri lwokusatu n'olwokuna. Mulya masavu ne mwambala ebyoya ne mutta ebya ssava naye ne mutaliisa ndiga. Eteyinza temusigangamu maanyi so temuwonyanga temuzangamu maanyi so temuwonyanga. Mulya masavu ne mwambala ebyoya ne mutta ebya ssava naye ne mutaliisa ndiga. Eteyinza temugisangamu maanyi so temuwonyanga erwadde so temusibanga emenyese so temukomyangawo egobeddwa so temunoonyanga ewuze naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali. Amiina. Ekyandikibwa kyaffe bwe kityo bwe kigambye, omusomi kyatusobedde mwenna mukiwulidde, temuliisanga temuzzanga mu maanyi ezimenyese muzifuga n'amawaggali. Agamba ani? Agamba ffe abakulembeze ffenna tetuziriisizza wano ku kanisa tufumba emmere ne tulya ffenna, naye okusinziira ku kyawandiikibwa tetulina kukomaoko kwokka. Wano okuliisa kwayogerako kuliisa mwoyo, emyoyo gy'abantu tulina okugiriisa. Ensi eno gye tulimu nsi nzibu nnyo, mulimu stress mungi, ewuuba. Ensi ewuuba, oba temunnawuubibwa ffe batuwuubye, ensi etuwuubye eno etuwuubye naye twebaza Mukama nti tukyaliwo. Bannaye kyensaba twezzengamu bannaffe amaanyi, naye ffe tetugenda kuzzamu bannaffe maanyi nga ffe tetwezzaamu. Ffe tulina okwesookerako, tulina okusooka twejjanjabe, twewumbewumbe. Nina oluyimba lw'abaana ba Kennedy lwenjagala. Weeyoleyole weebudeebude ekintu ekiganye kite kireke kigende
obadde osaamu amaanyi abakooye bonna olw'ebigambo bwe lutyo bwe lugenda. Kati kwegamba omuntu olina okuyiga okwezzaamu amaanyi osobole okuzzaamu abantu abalala amaanyi, naye togenda kwezzaamu maanyi ng'obeera bubeesa. Tulina okunyiikira okuyiga ekigambo kya Katonda. Mu Bayibuli awo waliwo oba Pawulo yagamba oba Petero n'agamba mwekuumirenga mu kigambo kya Katonda musobole okufuna ansa eri buli kibuuzo ekinaababuuzibwa. Kati bw'oba tobeera mu kigambo kya Katonda bajja kubuuza ebibuuzo nga tubimanyi. Omuntu ogenda mugamba ekintu kyokka ekigenda okuzzaamu omuntu amaanyi bye byawandiikibwa, naye ogenda mugamba biki nga tobimanyi. Oyina kusooka kubimanya ofune okyonogamba. Togenda kudduka nti kandeete Bayibuli noonye kye naamugamba. Oyina okuba ng'okimanyi nti obwetaavu bwonna bwe butuukira oleeta bulesi kigambo, kuba ne Yesu teyasooka kubikula bipapula byabwe ebyo ebyali ebyo ebiwanvu ebyo. Ekintu yakiyina ku ye. Naffe tulina okwekuumira mu kigambo kya Katonda tusobole okufuna bye tunaagamba bannaffe abaweddemu amaanyi bangi. Eyo yonna gye tubeera bangi baweddemu amaanyi. Ne wano mu kanisa okunoonyereza kulaze abantu bawuubaavu. Abantu bawuubaavu bali muno, naye bawuubaavu bali lonely. Atunula bwati naye ng'ali lonely. Anoonya omuntu anaakola ki anaamufaako. Bannaye tufeeyo. Ezeekeri wano ndaba ng'omusango aguteeka ku ffe abasumba abatakola mulimu. Gwe nange oli musumba, ffenna tuli basumba. Bw'oba olina abantu bonna b'olabirira oli musumba. Osumba abantu b'ewuwo ate n'ojja n'osumba ekkanisa. Agambye nti okukomyawo abagobeddwa n'okunoonya ezibuze. Kwegamba eno eri kufoola. Omuntu bw'aba akomyewo n'abo ababuze ki kye tukola. Tuba tulina okukola ki? Okukolera wamu ng'ekkanisa tuyambe endiga zonna eziba zibuze, tuleme okuzifugisa n'amawaggali. Amawaggali maama nnyabo, amawaggali kyeki? Omuntu omuwaganyavu. Omuntu amawaggali tawulira kyagala akole tagambwako. Bagamba nti mwadukisanga maanyi n'amawaggali. It means nti amaanyi gaali mangi n'amawaggali gaba mangi. Omuntu alina amawaggali omwana atawulira. Kakati nno wano Bayibuli enenya nti abalunda endiga ezo bazifugisa amawaggali. Obukambwe. Anti ge maanyi gali gagamba nti bazukisanga maanyi n'amawaggali. Ate amaanyi tegalya. Amaanyi tegalya. Ate awo nnyabo nze tukitegedde bulungi. Tegeeza abakulembeze be bafugisanga endiga n'amaanyi n'amawaggali. Yes, yennya. Kyalinga kyagamba nti abakulembeze abantu babalekere eddembe lyabwe. Okwegamba si kubalekera ddembe. Mu bintu byonna nga Pawulo bwe yagamba tubikozese n'amagezi. Omukulembeze oba olina okufuga n'amagezi n'okwagala. Mu buli kintu kyonna kyonna bw'oteekamu okwagala. Ekisooka okwagala kugumiikiriza. Okwagala kukola ki? Tekuyina bujja. Okwagala kuyina engeri gye. Bwe tukulembera n'okwagala ebintu bijja kuba nga byekola byokka. Senga tukulembeza okwagala. Okwagala tekulumya. Tekulumya kuba ne bw'oba onenya omuntu era ng'obuwe bwakuba akuba awumba onenya olekamu. Ayogedde wano ku byokulabirako ez'abo abatyobooleddwa. N'agamba omuvubuka okutuuka okukkaanya ku by'okumukuza. Okukkaanya ku by'okumukuza. Okukkaanya. Ekyo nno kiba kigaza abavubuka tebaagala na kubyogerako oluusi ebyo. Omukazi agabana ku byayiseemu mu kutyoboolebwa kw'amaka. Naye ng'omukyala ali mu kwogera ku lugero lwe. Bw'aba alwogerako awo
omuntu omulala okutyobolebwa ku kikujjuko ky'ekkanisa. Ebyo byonna balaga engeri omuntu gy'asobola okukola ki, gy'asobola okusaasaanamu. Oli aba kati omukyala ayogera ku byayiseemu, awo ne muvaayo, oli n'atandika okugamba nti senga wakola bwoti, senga wakola bwoti, towuliriza. Kati olugira nga atandika okugamba exactly. Mu kitabo ekiyitibwa omwanisa, mu kitabo ekiyitibwa How People Grow, Dr. Henry Cloud ayogera ku bukulu bw'abantu bwe tuwangaaliramu mu kukula kw'omuntu. Ayogera ku bukulu bw'abantu bwe tuwangaaliramu mu kukula kw'omuntu. Enteekateeka ya Katonda mu kukula kwaffe etwaliramu n'abantu abalala. Kwegamba tetusobola kukula ffekka. Tuyina bwe tubeera mu bantu batuyamba mu kukula kwaffe. Kuba kati nga bw'ogambye omusumba omulungi anyiga ki? Ebiwundu, n'anyiga emitima, n'akkakkanya n'okwagala. Bwe nange twetaagibwa okuyamba okuzuula emu eyafuuka eyawuse ku ndala, ku ndiga endala. Bwe nange tulina obuvunaanyizibwa obw'okunoonya endiga ezo. Era bwe nange tugambibwa okuyamba endiga emu okutuuka okuwona era ewulire ng'eri kitundu ku bantu b'omu kkanisa. Kwegamba tulina okukolera awamu okulaba ng'abantu loneliness ebaggwako, abantu kwegamba bajje mu kkanisa nga ajja kuwummula okuva mu struggles ze ezimubaddeko mu wiiki, awummulire, si kutuuka wano mu kkanisa ate ne tutandika kumujajinga, lwaki kino, lwaki okola bwoti. Ebyo bye bimu ebireetera endiga okubula. Kwegamba buli kimu kyonna bwe tuba tukikola, siganye era okunenya kubaawo, naye ebintu byonna bikolebwe mu kwagala n'okugumiikiriza, ng'omuntu ate tetumugobera wabweru wabula tumusembeza busembeza. Newankubadde nga twetaagibwa mu kunoonya endiga ebuze, naye emirundi egimu n'okusirika kwaffe mu misango egy'okutyobolebwa ebyatebinkwatako era n'obutafaayo kireka abantu n'obutaba na bukuumi obw'omu maka g'ekkanisa. Abantu tusirika nnyo. Omuntu agenda najja, tugambe omuntu ayogedde ku buzibu bwe olw'okuba muweereza mu kkanisa, abakulembeze b'ekkanisa eyo ebbali eyo mu bukiiko ne basalawo ebintu babibikkirire. Kati omuntu ajja kutuula eyo, omuntu ayimirire wano ayimba aleluya, naye nga waliwo ekimuluma ku mutima nti omuntu oyo yakoze bwati ne bwati, neŋŋamba ekkanisa neetefaayo. Agambye bino byongeredde ddala okujja endiga emu neeva ku kkanisa olw'ensonga ogw'okusuulayo obwannaggamba. Abantu ne tutafaayo, ne tutafa ku bulumi bwa muntu, ne tusirika busirisi, ebintu ne bigendera awo bityo, ate oluusi ne tuba blaminga, ne tublamingamu ye ne tutalaba kinsonga ze. Abalala abali mu nkolagana ez'okutyobolebwa bategeera ku ndowooza zaabwe nti kisingako okusirika obutayasanguza kutyobolebwa na mutyoboozi okuzibikira ensonga lwaki endiga yatuuka okufuuka ebuze emirundi mingi kiwugula okufaayo ku nsonga yennyini. Kanziremu. Abalala abali mu nkolagana ez'okutyobolebwa bategeera ku ndowooza z'abalala nti kisingako okusirika obutayasanguza kutyobolebwa na mutyoboozi okusinziira okuzibikira ensonga lwaki endiga yatuuka okufuuka ebuze emirundi mingi kiwugula okufaayo ensonga lwaki yatyobolebwa. Kwegamba abantu basalawo ne basirika olw'ensonga nti nno ki ayinza okugamba atayagala kukyasanguza, n'ensonga lwaki ekyaviirako okutyobolebwa nebuukibwa n'etatunulwako n'asirikira omwo n'obulumi. Kati buli lwasirika bw'ati obulumi nga bupayiringa, atuuka ekiseera n'awulira nga tekyasobola kukyebeera,
n'asalawo ne yeekutula. Ate bwe yeekutula okunoonyereza era kulaze nti tetufaayo kugenda kubuuza nti gundi ne gundi nga tetukyamulaba. Kati waliwo omukyala atera okutuulawo, ye mukyala Ssemakula, ndowooza mwezi guweze simulaba. Kuba wano bakyogeddeko nti abakyala bayusaayusa ate ne tutamanya nsonga lwaki bayusaayusa. Naye kirungi ali out of state just. Ayongedde n'agamba atyoboddwa emirundi mingi awulira ng'aweddemu amaanyi senga ensonga ze zikola ki ziba tezoogeddwako, n'agenda mu maaso ng'alaba abatyoboola ate bagenda mu maaso bagenda baweereza mu kkanisa. Agambye nti nno ayongera okuggwamu amaanyi mu kkanisa, ekkanisa n'agiggyamu obwesige ng'alabira ddala ekkanisa tekyasobola kola ki kumukuuma, kubanga abakristaayo omuntu otwala ekkanisa nga security ng'omanyi nti ekkanisa kakati abantu bangi bwe bajja e Uganda, bwe bava e Uganda naddala nga mu advent n'abatali ba advent nagamba waliwo nno community y'Abannayuganda wali ku Bererika waliwo bajja kuyamba. Kati bwajja wano n'atafiibwako ne batamufaako amaanyi gamuggwamu. Bagambye nti abakyala bano basinze kwogera wano ku bakyala nti nno kati bwe bajja muno mu kkanisa n'okulumwa kwabwe n'okunyigiriza kwa kati ekkanisa bwetefaayo nti amakanisa amalala gafuna omukisa okubatwala. Kati olaba nga wagenzeeko mu balokole balina engeri gye baaniriza abantu, bali bakunoonya ne bakugoberera ne bakufolowinga n'okutama ne bakutama bagoberera. Kakati omuntu gy'ogenda ng'omwetayira ebiseera ekivaamu omuwangula. Abanoonyerezi bagambye nti amakanisa amalala gafuna omukisa ne gatwala abakyala, kuba bagambye nti abakyala abo bajja n'obulumi bwabwe ne batafuna buyambi mu kkanisa babujjawa, balina gye babujja. Bagambye nti amakanisa amalala gakola kikati ayinza okuba ne neiba n'avaayo n'amuyamba n'ayogerako naye ng'ajjangu tusinzizeeko eno ng'agenda olusooka olwokubiri. Kati ate bwe bamwaniriza ebintu mwana watu ne bimunyumira n'agendera ddala n'atuuka eri ne bamuteeka mu bugundi bwabwe mu bubondo bwabwe ne bimunyumira. Bamuyita sisita ng'oli amufaako nga buli kaseera waliwo ajja amubuuzaako amuwaka ahaaga najja wano teri amufanako bw'aba ng'alabira ddala tewalekeya, kuba bagambye nti nno bali mu kkanisa naye bawuubaavu wadde bajja naye bawuubaavu. Banange eyo nsonga nkulu, bawuubaavu, bintu babikozeeko research, bawuubaavu. Ate era bwe nabadde era nnyongera okusoma okunoonyereza kwa World Health Organization kwagambye nti ekitundu buli wolaba abakazi 3 omu atyoboddwa oba ali mu kutyoboolebwa. Wolaba omu 2 3 bona alubirizibwa 2 3 owokusatu bamutulugunya. Ate ekyennaku ekisinga nti nno ababatyoboola ba mikwano gyabwe. Ba mikwano gyabwe bali mu kutyoboola baagala baabwe bannaye kyannaku. Kati wano tuyitiddwa bagamba nti ekkanisa era okunoonyeza nti ekkanisa eyina omukisa munene egitwalenga mukisa bwe babanga ekitundu kimu ku 3 batyoboolebwa kitegeeza ekkanisa 30% eyina 30% esobola okulabirira abantu okuba 30% population yo mu bubolaba. Kati wano kitundu 30% nga bwe tuli wano banyigirizibwa. Sinza abyogera Joanna ye yanoonyereza sinza kuba okunoonyeza kugambye omu 2 3 owokusatu anyigirizwa 3 owokubiri bamutulugunya. Bannaye ekkanisa tuveeyo tugende tunoonyeza bula bwe baba bazze nga tubazudde tubakole ki tubabudeebude tubanyige ng'omusumba omulungi bwakola ki bwe yagamba. Emitima tugijjanjabe baleme kubeera lonely mu kkanisa, tubafengako.
era ayongedde n'akola ki n'agamba abantu bano nga bali mu kkanisa kati waliwo enkola ze tuyinza okukola kubanga bwe tugenda ne tubanoonya ne tubazuula then what? Oli pastor yagamba simanya twagenda mu camp meeting mbu yabulidde bulungi then what? Tubazudde then what? Azze mu kkanisa kati olwo tukole tutya? Abantu bwe tuba tubazudde bakomyewo batugambye omusumba omulungi emitima yaginyiga ebiwundu abijjanjabye tuyina okubalaga okwagala kubanga waliwo bagambye nti waliwo emize nti bwe baba bakomyewo mu kkanisa tetwagala kutuula nabo. Omuntu tuyinza okumuleka n'atuula yekka ku benchi batukowodde ne batugamba tutuule nabo tubawulirize. In fact the gist of the matter bagambye tubawulirize nnyo awatali kusala musango. Omuntu aba ayagala omuntu n'amuwuliriza wano nja kuddako kati nnyo ku baami abaami munansonyiwa naye kankyogereko mulina omuze ogw'obutawuliriza muwulira buwulizi naye temuwuliriza kubanga oyinza okuba nga onyumiza omwami na wayitawo akaseera onyumya namago kozi obadde ogamba kitunyiiza. Ffe abakyala twagala nnyo tuwuliriza nnyo naye abaami eyo weakness yammwe temuwuliriza muwulira buwulizi passive. Tukole ki? Tweddeko ffenna mu nkola zaffe n'abakyala tweyongere tubeere abawuliriza. Abantu bano batugambye bakomawo ekintu ekisingira ddala obukulu kumuwuliriza. Tuyige okuwuliriza abantu bannaffe oli bw'abazze n'ensonga ye tumuwulirize ate tuleme kugamba amusimanya senga wasaba nnyo senga tewasiiba. Tubadde mu bulamu bw'omuntu oyo ayinza okuba nga asabye n'asiiba byonna abikoze naye nga tewali kikyuse abantu basaba naye ng'omukono gwa Mukama tegunnavaayo ng'ekiseera kya Mukama tekinnavaayo kutuuka oli n'agamba tesenga kale wasaba senga wasiiba byonna baba bikoze naye ng'ebintu ne bitambula nga bwe bitambudde nga bw'ati oba Mukama bw'asiimye kuba byonna bibeerawo olw'okwagala kwa Mukama. Naye tulekerawo okusaliranga bannaffe omusango wabula tubaanirizenga tubabuddeebudde tubaanirize n'okwagala. Obudde bwaffe bugenda bugenderera. Agambye nti nno omuntu atyobooleddwa kwegamba kikosa obulamu bwe kati bw'aba omukyala kikosa obulamu bwe bw'aba olubuto lusobola okuvaamu bagenda mu depression ate era nekijja nekikoseza ddala ku nkuza y'abaana enkula y'abaana. Kati omwana bw'akulira mu environment bwetyo ng'alaba maama atyoboolebwa naye akula mu mbeera eyo nga kwegamba ebintu ebimu bimutamye ng'abantu abamu tayagala na kubalaba. Kati wano boogedde ku mukyala bamuyita Jane yatulugunyizibwanga omwami we nga mubuulizi wa njiri mukuukutivu ng'amutulugunya mu maka gaabwe. Kati omukyala n'asirikira ebbanga yasaba n'akola ki kati olwavaayo n'agenda n'akyogera wa n'akyogera mu kkanisa. Kati bw'akyogera mu kkanisa ne batandika okumubuulira yali akulembera ku ssomero lya Sabbiiti ne bamugamba stepping down. Kati bwa stepping down n'awulira nga yenna atoniye nga takyajja mu bakyala banne nga takyajja mu bubondo bwabwe. Omukyala n'ava mu kkanisa. Kati bw'ava mu kkanisa yafuuka endiga n'agenda ng'atambula eyo n'astruggling okufuna ekkanisa nakati mu process eyo omuntu bw'ati abulira ddala n'agenda. Kati era omuwandiisi ajja n'agamba n'abaana bano abaali bakyali mu jjana ey'okumanya obulokozi bwe batyo ne balumwa nnyo kuba bafiirwa emikwano gyabwe gye baalina ku kkanisa bafiiriddwa emikwano gyabwe gye baalina wa ne mu katundu akalala. Kwegamba tekikoma kwabo bokka wabula kigendera ddala ne ku bantu bonna abeetoolodde. Bagambye kiviiramu ddala n'okufiirwa obulamu kubanga atulugunyizibwa asobola okusalawo okutta atulugunya oba atulugunya natta atulugunyizibwa. Kati ekkanisa eyitibwa okuvaayo eyogere ku kutulugunyizibwa okugenda mu maaso kuba okunoonyeza kulaga nti kugenda mu maaso mu ensi yonna abantu batulugunyizibwa abasajja n'abakazi abaana. Kati ekkanisa
engeri gyeyina influence eyitibwa twegattire wamu ng'abakkiriza tuveeyo tutandike okwogera ku kutulugunyizibwa okugenda mu maaso era tulekeraawo n'okunenya. Omuntu bw'aba avuddeyo n'ensonga ye tuwulirize n'okwagala n'okufaayo, tuwulirize ensonga ye nti munnaaye bwe biti ne bwe biti, tuleme basalira misango ate tubagatte babeere kitundu kuffe, tuleme kubaawula kuba ebiseera ebisinga oli bw'avaayo nga batandika okumwawula nga bamusosola. Obusosoze buveewo, awo tunatuukiriza omulimu gw'omusumba omulungi kuba agamba nti endiga bwe yagisanga yagyebagajja okwo kwagala, yagisitula ku kibegabega n'agitwala ne bakola neki ne basanyukira wamu ng'endiga ye yali ebuze ekomyewo. Bannange tusabe Katonda atuwe okwagala. Okwagala okwo kwe kugenda okutuyamba okukola ebintu ebyo byonna. Buli muntu yenna buli gwe tutuukako tumureceiving nga mukwagala, kubanga okwagala kugumiikiriza, okwagala tekwerowoozaako, okwagala kukakkamu, okwagala kulimu bingi nnyo, kulimu ebinyusi bingi. Okuyiga kwaffe awo bwe kutyo bwe kugenze. Mukama tumwebaza olw'okuyiga kuno. Mukama atusaasire atuwe okwagala, kubanga nalabidde ddala ng'okwagala kwe kugenda okutusobozesa okugenda twegatte ku Mukama waffe okunoonya endiga ezaabula. Nnyingi zibuze, ate ekyennaku nti ate n'eziri mu kkanisa mpuubaavu. Zinatera okudduka. Mukama atuyambe ogoba bwe zibanga ziri mu kkanisa mpuubaavu. Naye awali Katonda byonna bisoboka. Ajja tunyiganyiga, ajja tuyoolayoola yonna gye tugwiridde, yonna gye tuwuubaalidde. Ajja tunyiga ebiwundu, tuyimuke n'amaanyi tugende tunoonye, naye tusooke tweyozeeyoze, twezzeemu amaanyi. Ffe tulina okusooka okwezzaamu amaanyi osobole okufuna amaanyi aganeebagajja eri ky'ogenda okunoonya. Oyinza okwekanga ng'ate yeekwebagazze. Mukama abawe nnyo omukisa.